happy new year 2026 twabagamba guli omwaka ogwaggwa 2025 tulidamu tusinkane omwaka guno 2026 so tukomyewo omuyimbi oyo abo abayimbi boolabye ba Abbas nga boolaba Fire Lutaya yatufuukira wano nti yoyo Christmas ensi yonna tosoose dduulira lino Uganda ensi yonna lwewulira nga bw'otulaba wano neeri gye weefumiitiriza gy'oyagala ennyo okgenda Bulaaya America wa South Africa Oceania nga ya Australia bonna be baliko lwakuba nti ya Australia baalukubye essaawa 7:30 ez'emisana waffe eri nga bo bayingidde omwaka kubanga be bagusooka okuguyingira ffe nga tetunnabaako era kyobulaba Australia kwe twawonera millennium ne tumanya nti mwaka gwa 2020 bwe gwawera twalabira kwa Australia nti nga tebafudde naffe ne tumanya tetugenda kufa ati kati tojjukira twalina essuubi ly'okufa mwaka gwa 2020 waliwa naye nakazaalibwa tetuwakanira kyokoleke tuleke kuwakanira bintu ebyo gwe nti omanyi muwakana nyogera tutandika kati nja kukubira obbiyo yabimanyi omwatula simu kati munnange olw'okuba Yesu Kristo bwe yalinnya mu ggulu yali akoze engalo zino bwati bbiri sign of victory kati balina baga nti otyo agambye akoma omwaka gwa 10 nejjukira ogwo gwali mwaka gwa 33 AD kwa Yesu Kristo yafiira ku myaka 33 bamuttira kati awo n'agenda mu ggulu myaka egyo kati weyakola kino kati nga balaba n'okulaba nti 12 giri wala nnyo sebo gyatuuka kati baga nti millennium 12 bw'atuuka tugenda kufa abantu bonna baali bamanyi bagenda kufa nze nali wano kubukedde nga nkola mu bukedde kaakati tobola abantu abamu bajjeko mpola experience mu mutwe mubamu ebintu bingi naye anti all is golden as far as information is concerned nze kizibu kyakumbuuza kintu nga sikimanyi nzijukidde ne moseji ya omukyala Mabirizi gyansindikidde wini eggulu yage nti naye bannaye otukoledde amawulire omwaka oguwedde 2025 kyebava n'Obuganda bwansi guli omwaka ogwaggwa eguli 2025 ogwo gwawedde eggulo twaliza buli twagamba naawe eggulo twagambye tudda guli kati munnaye so kati ate nerabiriza nti naye twagenda okulaba nga twali ffenna tutidde tugenda kufa tugenda okulaba e Sydney mu kibuga ekikulu ekya Australia nga bakuba fireworks tugenda okulaba abasajja bajaganya nga tebafudde tugaa naffe kireka tuyinza obutakola ki obutafa munnange ne twebaka ku tulo ne tutafa tetwafa ne mubukeesa by then mwabaaliwo njagala obuto naye si bwagala nnyo omukulu gwe bawa ennyingi omuto ne bamuwa entone nnyo kale sefuli yefumba ewaffe yekima n'amazzi emugga kale omukazi wattu olwanira okuba omuto sirwanira omanyi obuzibu olina ofuna abafujjirizi kati bafujjiriranga naawe osiigako kabata booti bavujjirira nkukube kyogamba naye bajja kukulemesa okulya ebirungi ng'omukoddomi ali omukoddomi waani yogera amazima ekiti kyogwanga ate nzijjukidde tugenda kwanjula kwa Liizi mpozi kwa Lwamukaaga ye weekend banengeri busy ne Jini Nakachwa ne Lwamukaaga lwa Sande Lwamukaaga ne Sande zo nenda kubbi tupambi tukulamusizza singa kalobanga Jini ye munchaza naganze nyine myaka 5 mumeka ikozi njirabira jali mingi kati nenjerabira mingi seguya naye seguya na zine kana nenjiri Nakachwa mwaka nenda ujima yoli mukuru we oba ndi mutowe nze mmala gwogera kati mongeri yemu abantu abakulu nga mulidde akayimba k'abazungu kali waliwo ene Uganda nga naffe tutandise obitegeera akayimba akali mu myaka gye7 omukyala nga amu ku baali abayimbi abasooka ennyo ng'abayimba n'abaami abo bakataza bwe katomulirangako bayima akadonkamu kale ba Fred Masagazi abo atanawa musolo ng'alabye ba Ekles Kawalya bawumule mirembe taata wa John Takawalya ono bamita Hadija Namale naye akuba akayimba ke era Namale eyo yayimba zozo mama
nga walungiwa zozo saizi emala obulago nno bulunumi naye nali muyimbi kaakati mu seminari nyenda kati ekyo ekyaba kaakati era namalira tuyimbira akayimba kano kogenda okuwuliriza nga akulisa abantu mukuliko omwakawo namwe abavuzi ba takisi mbebaza takisi nno ze yali ayimba zalinga matatu zalinga pijoti 304 pijoti ezo zabanga nga Isuzu eno gye tuyita kimwa kya mbizzi sisi kakaaga izo motoka zadda zenjogerako kati tolaba zisuzu zino zezali zisomanga nti nga fuso tezinnajja ezina obutama obusinise bwe buti n'obutaala obugize bwe buti kati gwe wuliriza sookoleke kati ekimwa kyazo nga kiwanvu mu maaso eno kiboneti nga kimwa kya mbizzi era olaba n'akamotoka ako nabo bwe butyo kati obwo bumolisi bu angaliya zibenzi kakokola eyo si kikiri kakati ndiyo mpolereza embuki noonya wenkuwolereza emyaka gyo kati mpulampuliddwa kati nkakasiza ddala toli wa luno anti kati zinakugambye age is golden as far as information is concerned ntoba omanyi bingi abantu abatulaba abatuddeawo bantu bakulu sikulimba bantu bakulu kati bino bo babimanyi ate n'abavubuka balina obibimanya tojja kuddaawo nti gwe ovuga V8 yokka kubanga gye mumanyi n'endala ez'omulembe kuno kozi ziriwa Subaru Benz Subaru kwange emberenge Benz ML Formatic nedda twalina ziri hali akawundo twalina Citroen ogimanyi ngera oyimulira bwoti n'ogizikiza ng'etuula ng'ebwama oluteekamu Isuzu ng'eddayo waggulu ng'egenda kambuuzeeko emmotoka gye bayita Bugatti beddala yaliyo ne kati gyeri Bugatti lwakuba nti new model bw'ogenda e Bulaaya emmotoka ezo zonna zikyaliyo lwakuba ewaffe tuzitema sigiri naye twabagamba kyebbeeyi kiba kya bbeeyi ebbaati lya benzi tebalitemamu sigiri tebabuna obukolola n'obulala giwanike wali ebeeraawo abazzukulu bagirabeko nti matata yavuga ku benzi ebanga nkoko togifumbanga katogo kyebbeeyi kya bbeeyi ow'ekigaali takuba jambo toyinza kivuga bwoti n'okuba ku jambo enkoko mu binyeebwa olwogiriddeko enagirya enkoko mu binyeebwa ng'ekaze nnyo akose katogo kiki ekyo akatogo nga bw'ofumba muwogo n'oteekamu ebijanja n'oteekamu n'enkoko n'obitabula enkoko yakitiibwa nnyo bye bintu ebyanguyirawo nga keeki tebagirabira mu ngalo kitiibwa kyayo ekingi nga soda twamusenyeza mannyo onywa bunywi naye twamunaaba mu ngalo soda ku mbaga ya Luna Mubiru ati nga basiraamu kati soda yasukka ab'omwenge ne bagamba banaye tonywa omwenge oli muwala wa Lija Lumala muwala wa Moses Lumala w'emmotoka z'empaka kati banaye tewali wadde akenge naga nti bw'onywa eccupa za soda 5 oba ng'anywedde eccupa y'omwenge ziba zikukubye naye banaye kati akayimba kano ke kano mukawulirize n'omutima gumu kabayingire nga kabaniriza mu mwaka omujja 2026 asinacholo ge bazinyanguka kakayimba lumba gegaliwa egego genyini ne twist oyagala nze ne wano ze bansekerere wano wenazina wano wetu gano gandi gebagira we bati nali menyekedde wano tojjuke kale katonzi nagera banga emmotoka ze bavuga mu budde obwo naye gwe okimanyi nti doji zadda nnyo doji lwakuba emmotoka za Amerika ezo Ford Chevrolet Ford yo ndabika njimanyi Fiat waliyo Fiat kapimpini olwane mutumi wa kapimpini ababeeraga mu Kampala mu budde obwo mujjukira emmotoka gye bayitanga ennyongeza nga kati ni bwe kati mu Kampala kati ni nnyo we katyo so kati era wabayanga ne Chevrolet wabeerawo Ford Falcon endala ndowooza banaye tuzireke kasatu abagambye ziri zangaliya zo muzimanyiiko Morris ezo emmotoka bazita Morris Rolls Royce wadde ne kati ekyaliko naye yali yadda nnyo mbyaddala katugendeko mu kuwumula tukomewo
mukulikeyo mukuwumulako tubawumuza munnange mwetaaga kukwata mpola naye era happy new year buli atulaba gwemanya tubasabira kubanga nammwe mutwagala nnyo ate era mutusabira mukama katonda atukkirize tugumaleko ate bulungi nga bwe tumazeeko guli kakati happy birthday Bajjo Andrew Alphonse Bajjo waffe amazaalibwa amalungi yatandisizza omwaka kozi ani gwe tukola naye kalungi mu radio bukedde birthday boy Hello. wasiza otya birthday boy Bajjo Kendi nyabani ono. batangono zaawedde mu lugambo bukedde TV oli live saawa zino Segu yalwa. uno waneeno sebuya sebo wendi bulungi sebo Kibuga kyekiriwo. nabadde mu kibuga obuzizza ki Omukadde w'ekibuga. ebuka ebambi tuli bulungi ogamba otya owezezza emyaka emeka Nina emyaka 36 naye maama. Faana ng'ow'enkaaga. tekisebuka Bajjo ansobedde Bajjo Nina emyaka 36 ebyadda naye bambeera yansi. kubanga Bajjo nange ndabaaga ddala omukuluko ku myaka egi So baza naitine nayite enkuweze daga muntu. ennaku z'omwezi mmeka Lumu January. bannange nga wakikuba nnyo Nakikuba nnyo nga ninga ow'ekinaana. just wakuba feesi eriko oluyinja naye ebirala tebira buzibu Gavumenti yamwe yetuleetera. atwala eri Bajjo oba wazirwanako Sizirwanangako ndi mukulwana kufuna nkyuka wamaze n'ofuna omukyala Sinaba ndi singo wadde mpeke. bambi Bajjo ng'okiguddeko ekyokubasinga ku birthday eno tukuwe fiina ono gwe tukola naye Rizika ajja kumutta. kozi riziki ono gwe tukola naye Yaseekuya. mbadde mmanyi Kwezo. mwayawukana Seekuya enkwezo se. kangende mu lediyo mubuuze yakoze alina okuba yakoze Ogedde kunsesa ku machagana. Bajjo baatugamba gw'okwanago weerabira n'omuddamu omwaka oguddako Siina wadde mpeke zeno siri mwenzi. Hey. Nkubiriza abavubuka beekebezi baleme kwenda obwenzi bukuba ebisiraani. watukakasa otya Bajjo, kubanga buli musajja amwe bakakota mujjukira. olina abaana bameka Si 7 kati oba 8. mu bamaama bameka 7. kakati kitegeeza ki ekyo otusse Bikolanga dda. tunajja tukuwolereza watubuze kati nange mpedde muamaanyi mukama katonda wange bamaama 7 baana 7 Bajjo tolina mukono gunyweza ku bakyala wange Kubamama ndowooza oli abalonkale bali ku bamama 6 abaana 8 bazaala. tukusaasira gwe aba n'obuddwa mu mwaka oguwedde lwasa yakubbako mukyalawo Oyisabanko mukazi wange. nasigulo Bakazi bange mbamanyi otaliimu. tuwe lisiti tuwulire Era lwasi talina kyeyabba bambi. Musajja mukwano gwange nnyo lwasa nno nnyo. Bwe tusolovinga ebizibu by'ensi eno. naye Bajjo ndabikira okusiramuko ono omwaka guno Asigala kusiramuka nsobola kuva mu ddiini yange ya Bukatoliki na bulokole. maama obukatoliki n'obulokole katoddayi ne Bajjo eno ayinza oba omutuufu nti omukatoliki ffenna tuli balokole kubanga Tuli balokole. twaloko Yesu Kristo bwe yajja yatulokola Omwaka guno. Nga tubule nalabisa wabba Kasumba ng'ayingidde eddiini y'obusamizi kibi okuva mu ddiini yo. Oba omenya abantu emitima. yali ankubira lulizimanyi bye yali aŋŋamba Kati omusajja adde musiraamu nga kwe twesigira kwe tulabira yageze mu byakyana kito bya kiyayi. yagoberedde gundi ono Hasani ani ndugga yabatwala Ne kakati ndakuva otya mu maaso ga Allah nodda mu bitu by'ensi. obitegedde Omusajja abadde azzaamu abasiraamu amaanyi okwagala Allah. Eddiini yonna nnungi kasiteba yakusamira kugattako Katonda kintu kirala. kale Omusiraamu simuyinaako obuzibu Mukatoliki Omuprotestanti Omusevenisi omulokole buli muntu akkiriza mu Katonda wa waggulu. Abamu naye kakati ebintu ebisinga okunyiiza Katonda byebyo. kati Bajjo yagaliza abantu omwaka tukusiibule Abantu mbaagaliza omwaka omulungi mwekuume enziku mwekuume siriimu temufa muvuge bulungi temufuna akisidenti mubeere balamu nga Seeguya kyemwagalako kimu yeekebeza ate ayambala. Bajjo sooka otuwe bwino ku Seeguya Bajjo tuwe bwino Mwagalako kimu yeekuuma nnyo. mwezi Nawe mumpala
ayinza okuba ayinamu akapiira. Nedda kamujjeko. Seeguya. Kubajja lwaki ompayiriza? Seeguya obwenzi mwenkana oba tanaakutuuka. Leka tubuulire oba mwenkana obwenzi. Wamma yogera ebirala saaga kumpayiriza bajja omanyi amaaso k'ebigambo kawandulabye bana boogeze baluusiriza ntamu. Oyo omukyala muyigiriza okwagala obulamu bwe obulamu kyabbeeyi. Mugambe yantama wano mbeera mukayanya bukayanya. Era mugambe taleeta amalo mulayi mulayite abasajja balwadde. Kataita taidemete ejjudde balwadde ba siriimu beereere. Endongo. Endongo erimu biwuka kati olina okwegendereza buli akwana osooka ku musaayi ate ku laasenti oba ebbeneeza. Waliwo amalwaliro agatagabaliza mu sintuufu. Ate ze nkugambe. Wabula bbayi. Bajjo. Bawa full figure tusobedde. Oyo bawa full figure bajjo. Oyo muganda wange omulenzi tokiddamu ekyo. Naye abantu bazaalibwa naye bambi bajja yazaalibwa olunaku olwaleero. But regardless we move on kwagaliza amazaalibwa mangi. Byonna nga biri awo nno Shakibu bawazzali bamuyise ku poliisi annyonnyoleko ku bigambibwa nti yabadde mu bubbi obwa bbaala yabadde mu nnyonyi eyo ababbi bwe bazze ate ne balabanga naye mu kafaananyi mwali. Bagambye yakubye yalwanye. Okay. Kati anti ababbi bwe bazze tebalaba mu footage mulinga muntu ali mu nga ye. Kati nga baagala kulaba jasi yabadde yanonyeewo ki. Si kubba naye ye yabadde oba yaddazze kunywa. Nalako wano ku bbaala Club Silk nga tebanagijjako kati wano wali Pike House. Omusajja yajja n'emmundu n'ayingira ekiro musanga mwenda n'agiwamba. Kati bw'agiwamba abaalimu bonna ne babateeka paka chini. Chini ya ulizi bakeera bakyali bwe bato poliisi nejja. Kati naye neemuwamba. Ne bagamba obudde olwali bukedde ssanga zino ssaawa 3. Naga kati abalimu mufulume mpolampola nga bawa safe passage muyite wano. Ebinene byali mu bbaala kagamba twalaba ebinene. Abantu ab'ebitiibwa nga bafuluma mpolampola bwe bati. Baite bekweka oba bali bafuluma straight. Okyekwekera. Owonya bulamu. Mu Luzungu bagamba nti when the grass is set on fire there is no time for the grasshoppers to say goodbye to each other. They just run and fly, eh? I know. Kubange ensene no baba yazi omuliro bwe gukwata tega nti nsibudde. Buli omu kikwata waakyo. So kali n'embeera eyo oli baagala kumubuuza Shakibu nti ate gwe wadde kyo kimuyisiza ku poliisi nti gwe wabadde okola ki wano. Yennyonnyoleko is as that agende ifato tewabadde obuzibu. Tugendeko byabadde mu mwaka ng'abantu baguyingira. Soke wa First Hotel Matugga wa Mama Fina. Engeri gye baguyingiddemu Kabako n'abeeyambulira yeyambulanga bulijjo. Ku luno empale yadde agijjamu nayo. Atukanga kanganga. Naye bannaye Kabako. Naye atya. Likanaawe. Leero bannange. Agamawulire gaba ga mwaka. Mwaka gokka. Kubanga byasa. Batulabye. Kubanga alabika entunula ye. Yeeyo katulabe. Zabadda Kabako oditwettira. Ate naku zino wajja okuyimba ayimba ezize. Nsereko yabikoze ati. Abikadde Denisa akyanonya abere nga atusulirayo. Kabako amala kati oyimba ennyimba ze ng'ayimba n'ez'abalala kati yafuuka muyimbi w'abalala. Kiki? Nange nserese busirisi ntunula ku basajja mwinda abasinga okwekuuma bakutugambye badde sikimanyi weekuuma okuweza emyaka gino nga nzi wano omuli yanvuma mbu ntunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma yikola eti tomanyi mpwangali akunumbanga embuzi eyasize entamu yo gy'omanyi embuzi eyo siriweegyo emyaka si bya myaka ezo engero zimaze emyaka nga 6 naye ku 6 nange ndabika siwezaako wadde mpezaako mitono nnyo naye emeka just lwakuba nakulira gomba kiri eggomba wali osuubulira mpozi naye bannaayi nze wabula nvaako oli faani yatugamba nti mwasuubulanga mwena mwasuubuliranga wa kandeeta eddoboozi lya faani waffe ye omusajja yaliwo seeguya tokikola seeguya mukugenda kukola omusajja yagambye eki yaŋŋambye wano gwe watula naye senior 6 nanga nno oli obbiwoya seeguya singa waliwo okulonda omuntu asinze okusanyusa abantu ku TV oba okubaagazisa okulaba TV seeguya twandikuwadde ekikopo
omwaka guno kyodanze nkuwanga ogatusakidde mu Uganda ne mu nsi z'ebweru n'ogasaka. Mukama akutuweera omukisa. Webale nnyo webale nnyo munnange madde noonya ddoboozi lya ate nsanze lino lya mukyala Mabirizi nga nsiima okukola olugambo omwaka oguwedde ne Bukedde yansiima ne mpa ne certificate. Kirungi mashallah. Kati leero ogenda kusiibako wa wano mu Bukedde tekisoboka tukoze tutya yiggwe ekyuma ky'omuzungu sitooleekoze webanga aba First Hotel batubuze tugendeko Shiru yabaddeko eyo ekyenjojo nabo nga bayingira omwaka wabaddewo n'enkuuka wabadde n'enkuuka enkuuka yabadde abantu basibye boogera ebintu nga bagyogerera ebintu nga bagamba bingi ki pulezidenti alusaka wanawali byebyo bye baayogedde ebiriwo oyo beene ng'atuuka kaakati mumanyise Makookero bwakulidde ddala ng'akuze ne munno oli gwe bakula bombi olaba Sanga Lyambogo nno ssebo ono Katikkiro wa kitiibwa nnyo webale kujja ku mukolo gwange nga mpeza emyaka 25 kakati Sanga Lyambogo nali ntandika amawulire wano nga bamuzaala kati bajakoma kakati beene omulabye atuuse mu mmotoka eri ensajja ne coat of arms eza Buganda si ekyo weewaawo kakati n'alyoka atuuka n'atuula wali mu bitiibwa ebijjuvu anyirira bitya mutabani wa Muteesa Ssekabaka Luwangula Muteesa owokubiri Edward yali president wa Uganda omubereberye maama n'abagereka omulabye naye anyirira bitya awo n'abawuubira tali ku olwo ne beene n'abawuubira ate n'abayingiza omwaka Crispin Junju omulabye omwalangira era nga kiweewa omumanyi kiweewa akabaka ng'awuubirako ku bantu yongere kibanyonyola nti ye mulangira aba omukulu ye gundi Wasajja nga simulaba mulangira David Wasajja ali wali era alinze beene batuule wali bombi kati ate era mpozi Junju mbadde mbanyonyola nti kiweewa omulangira asooka abakiweewa abatasobola kutuula ku Namulondo abatasobola kufuuka kabaka ekyo kyakolebwa abantu baleke abalangira abasooka singa tekyali bwe kityo baalisenga bannaabwe ne babalemesa okukula oba okubakolako ebikolobero awo nga bayingiza omwaka kati bo babe automatic nti yeye kati muno Obuganda bwe bulina order ey'amaanyi ennyo kati gwe totuula ku Namulondo kati kiwa omukisa abalala kyokka ate wasobola okuba nga aliwo omumbejja omulangira omulala nga tetumumanyi kuba Buganda erina ebintu byayo bingi nnyo n'obukodyo obw'omunda kubanga abalangira bateranga kukulira eri mpolampola mu bisaakaate by'abantu abakulu eyebbalibbali mu byalo nga si mu lubiri kyokka obulombolombo busobola okukola ki okukyuka mu ssaawa yonna Shiru yabadde kyenjojo naye n'abatabulamu atuli ku First Hotel awo atuli ku First Hotel Matugga ewabadde Kabako awo ewamma stage njiraba amazina awo bonna ab'e Matugga nabo baakulizzaawo ebyabwe katulabe babayingiza omwaka
Dennis, happy new year to all of you people. Everybody. Bano wamanga naddala ate mulunda nnume mumanyi omugagga wo Kampala wa alunda nnume zokka mulunda nnume yatuleka mutabani wa Maria Bikira Maria nyaffe ono Professor Sally happy new year bio research omutegedde Sylvia Opera Parts Watsekka happy new year oyo waliwo omulanzi waffe wano omulala Buganda kumbocha Emma Muhumuza Katongole Yasini Katwere wali Ekyambogo happy new year n'abalala yani Hajat Fatina aliao kutana juice happy new year bakama baba bakayimbira dwa Jinna Kachwa Chala neighbor happy new year Aisha Chomhaji happy new year Senkubuge Charles Senkubuge Charles siasa kate abe omukulembeze w'eggwanga ani kabula kata mama kufugibwa Senkubuge twali badde tufudde owe mamba yayituzizanga mu katemba itsikulimba sijazanya katemba nange nyinzo bazza Tina Auntie Betty Bossa ava UK Doctor happy new year banji napala banji kakati waliwo fireworks ezakubiddwa ziri zenagambye za Australia Sydney zatwaniriza mu mwaka nga fere tunabimanya nti baguyingira no guyingira zezo bazikubira ku bridge eyo mama Sydney naye abasajja bano bakola n'ekiwandiiko nekyewandiika mu bwengula okitegeera kati omwaka ogujja naffe tukuba nyingi mu Kampala naye tukubeko ekiwandiiko ekigambo Kampala naye kaziri expensive yeggwe omanyi China bakuba fireworks emisana tulyeloni tuzikube mama leka nokoleka tuyina kati leka bakyatubanja n'ebintu bingi n'ekisaawe kati fireworks bazikuba emisana e China lwaki anti mumanyizi za kiro emisana bakola za bulaka nga bulaka nnyo ne bateekamu obumasamasa obweru kati negira n'ogiraba kati bwe tuvaawo okyatenda ekyo bakubye fireworks e London ku London Eye my god London Eye that is the eye manyi Kampala tulina monument ffe simanyi bulungi naye ndowooza tulina kali akantu akakutta omwana omuto aka independence abo bonna badde mu kibuga London mu bunnyogovu nno obungi nga bazidde awo ne zitulikawe olabye tusoose kulagaza ffe wano temugamba awo zijjirira oziraba mayor of London yes ebigambo ebyo bwe bityo naffe ezaffe twakubye ku Sheraton twakubye mu Lubiri ne tukuba ku Serena bakubye ku Dasbalina bakubye
eyo za Mama Fita tuzikulaze First Hotel ne Dubai nno bakubye kibuga Dubai bakubye lwakubeza era nga nizeveddemu 6 3 and zijja 4 3 2 1 and 0 nekyedomola kati ate ekyabadde Paris mu Bufalansa nakyo nga kisa kinegula oba nga kifumba mutuku kakati eyo si Dubai Dubai Baji Khalifa waliyongedeko mu kazimba ako kawanvu kazibu katuukane mu bire ne kabeere eyo nekawummula obanga ali ku lw'enzooli eri waggulu gye twalinnya ne tubeera eyo. Katonda yatuyingiza omwaka twongere okuba nga tumwebaza nnyo okugambye ebibadde byangu katwevuma mwaka guwedde saba just togeza kubanga guli ate tomanyi guli mulayo batomanyi ogamba nti guli gwabadde mubi nga tonnamanya g'ogendamu kigenda kuba kyabulabe nnyo ng'emyaka gyagali bwagazi oba oyinza okugamba nti togufuniddeemu kirungi naye munnange ng'obulamu ate obulamu obubadde nabo ofunye ekyokulya ekyokunywa ono akutumidde naye njamu kugamba happy new year Seguya ndabira nnyo omuwala oyo gw'oli naye ani oyo atumidde just kati ayagala nnyo abakozi ba Bukedde bamuyita Enoch Kakande wagenda okujja nga agenze ye mukubi wa President Museveni w'ebifaananyi omukulu so yali akola ku Bukedde kati buli mukozi kiri mu kyokya atuwe ku ssente happy new year Nick Sasha from Kanungu nange ompeereza message webali happy new year Mr. President and Fina mugambe nti guno omwaka gwa mukisa ajja kufuna ebirabo bingi nze Kalumba Alif Sulaiman Salongo ebuyikwe tusembyeyo ono nga tumaliriza tuwumbe olugambo nno ne jjajja Dihiya leero bebi azaalidwa ssaawa emu ey'okumakya bambi ngyozayoza oba mujja ne munjiirako ku mazzi mwanguwe nze nakyawa amazzi abo ye waagasaba amazaalibwa amalungi tukwagala nnyo waneeno ku lugambo programu ekyenkya happy new year to darling bibyo nno bannaye tugenda kubanga tubagaliza omwaka omujja wiiki namba nejja first January nene baya happy new year naye mutukkirize mutukkirize tukome wano onaku endala tunazisoma enkya kuba nenkya happy new year ejja kuba mutuweereze message ennungi bwezityo tubagamba happy new year tubagaliza omwaka omulungi Katonda batukuumire tusigaddira nga bulijjo Josephat Seguya ow'olugambo president nange zaawedde oba olugambo tubaagala nnyo mubeere bulungi mufune bye mwagala byonna mwaka guno ab'ekisa mwongere okuba ab'ekisa ab'ettima mukakkanyeemukko nammwe mujja ffe sikulimba kale see you tomorrow. Olugambo nga luwagiddwa